said be given a few days to reply the said issues raised in the premises. This case is at the 9th of July 2024 at 9 o'clock for the said reply on the bail application. Ku Lwokusatu Sabbiiti ewedde akulira kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi yayongezayo kulira omusango ogw'okukozesa obubi omutimbagano n'okuvoola Speaker wa Parliament Anita Among ogwaggulwa kwe yali RCC wa Lubaga Herbert Anderson Bulola. Kino kyajja oluvannyuma lwa bannamateeka ba Bulola okuwakanya empaba ya gavumenti nga bagamba nti waliwo ebitalabikira mu mpaba yaabwe nga bwe gulina okubeera mu mateeka era oludda oluwabi kwe kusaba obudde basobole okuddamu ku kwemulugunya kwabwe. Kati olwaleero Bulola akomezeddwa mu kkooti okulira okuddamu kw'oludda oluwabi era omuwabi wa gavumenti Richard Birivumboka nga ayambibwako Ivan Kyaze ategeezezza kkooti nti mu mateeka tebateekeddwa kuwandiika ku buli kimu naddala ku lupapula olwanjula emisango kubanga baba baanise obujulizi. Sufficient information as to the nature of charges against the accused person. Onera ayongeddeko nti bannamateeka ba Bulola bakola ensobi omuntu waabwe bwe bamukkiriza okwanukula ku misango egyamusomera mu kkooti nga singa yali takkiriziganya na mpaba yaabwe teyandikiriza kuddamu kintu kyonna era n'ategeeza nti tebagenda kukola nnongoosereza yonna mu mpaba yaabwe. Should be reflected in a charge sheet under those rules. And the reason for that is because the MCA is far away older than the Computer Misuse Act. Kyokka wano munnamateeka David Kamukama amuwakanyizza era n'ategeeza kkooti nti kibeera kikyamu okuwawabira omuntu n'otalaga ngeri ki, kitundu ki na kiki kye yeeyambisa okuzza omusango era bannamateeka ba Bulola bonna wano we basinzidde ne basaba kkooti egobe omusango guno. And it's our submission that the charge sheet before this court is effective because it falls short of satisfying that requirement. Kyokka omulamuzi Ronald Kayizi akanyiza ne bannamateeka ba Bulola wamu n'oludda oluwaabi omusango guno n'agwongezayo okutuusa ku Lwokutaano lwa Sabbiiti ejja lw'ajja okuwa ensala ye ku nsonga eno. Bannamateeka ba Bulola basabye bannabyabufuzi okulekeraawo okukozesa kkooti okubalwanira entalo zaabwe era bagamba nti bino byonna babikola okulinyirira eddembe ly'omuntu waabwe. Politicians tubasaba mwagala kulwana entalo tumukozesa kkooti ate politics za kwogera n'okwogerwako bw'oteekera kwogerwako tugenda mu politics. Kkooti zireme kukozesebwa nga kkubo ery'okuvugiramu abantu mu nfuga oba mu nkola etali ya mazima na bwenkanya. Nga muganda wange bw'ayogedde charge sheet gye baleeta esobola okukolebwa omuntu yenna nga mulimu n'oyo akomplaining kuba nti yakikola. Bano era bagamba nti tebasobola kusabira muntu waabwe kakalu ku misango ekikula kino kubanga buli kimu ekyakolebwa kyakolebwa mu bukyamu. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefine.